tutandika butandise Busura M Rafairo ye producer wayo ino toyina kuleka ndio jisobwa Busura M Rafairo ye creator Nakaziruthi ye script writer tuchatandika Maria Chantal executive producer Busura M Rafairo director wayo initandise tawali kulanga kulala Nalubega Fiona Welfare Nakatola Tifa location is manager echali ntandikwa songa sekata wasiraje DOP tandikwa film wasora makeup artist Nakaziruthi set designer sekata wasiraje editor wayo echali ntandikwa eno etandise bagite echambe kya mukamwana echambe kya mukamwana film ya Rafairo Busulwa kakati waliwe muruka yine etuuka eyingide ekyalo ekyali ntandikwa film echambe kya mukaddemu ye film etandise ye Ruwanga Julius gwe tulaba omanyi omuntu oyingira ekibuga naye olunaku lwodda mu kyalo obanga kwegamba kyeyune Ismail abaami bano abayingidde ekyalo abali muruka eno kiki bajja beetegereza omanyi akutwala emisana omusiima buwungedde kati nga bayingira ekyalo avuga yono waligo Faadi oligino nemuzuba yena amakubo nga gaali kuba gakyuka waliwo eryali liyitakumu kuba nduza yeno banoonya ki bannaffe bano ekyali ntandikwa nga bayitawo mu Sakala Maria Chantal teri n'omwanyega munne okujjako omudereva okwewunya ebbala baabo nga bakkirira mu Sakala oli eriiso takyalitoolako mu ntunula yaalyo ayiwa wojjiwe baabano omulaba atunula ngala piggi omulaba efirimu ekyatandika ono ensingo atandise n'ojjongerako yinki mututwala nga bayingira ekyalo akamuluka ke bagiddemu keeko keekaako byakuyingira ekyalo baabano baabo jabeetegereza omuvuzi yali ku kimu kyakufata bbala bano baleeta olaba ono atunulanga omugonjwa naye bayingidde mu kyalo kiki ekibaleese mu kyalo bano nga ne gye bazze bati balinga abateeka kasaayo munange buli luweta babaako gye balaga nti kweyongererayo ddala nga beeyongererayo ddala efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso omanye okuvuga ekyalo nga bw'ova ku maini ey'ettaka n'oyingira panya y'ettaka era n'osigala nga oli ku panya nga batuukira wano awali akabirabira eyavaamu n'avaamu n'endibota y'emmindi emmindi uno ayambadde nga enkwaju kati ye Maria Chantal oligino nemuze ayina ekitereki kyalina n'abayita bw'abayita ne bayitawo baabo bonna bajjidde mu kamotoka nga bayingira akasaalu tewali n'omu gwe balabye wadde okubaako omuntu gwe basaba nti oba twesogoke wano naye ono alina entwala yabakulembedde n'abayisaawo mujje baabano nga bayingira ekimwanyi ogenda okwetegereza waliwo etyeddene abafuba baagazaaki ono entunula ye gwe naawe muti nga balonzeemu
Atefe. Mwe mudeyo. Babaganye. Nahagera n'umwurikira. Kubera ko ibyo mwasezeranyije byarabananiye. Nayuwawo. Oyo yewa bikyate. Cyabase tugenda kutereza. Kati wabanga waliwo ekiganyi totujja ku mugendo bambi. Twagala bambi tukwegayiride Kanegayirira. Mwasubiza. Ogenda okwetegereza ku kino kyalina okola bali bamusuubiza entwala tebaleese entwala buli kimwe cyose baragikoze bali be basibisizaawo buli kye babagamba bakituukiriza bano baganye kati mugende bannange babadde batuuse ku lyengedde babadde bafuuse basosolya ono nga muganga nkubuulire nze sijja kuviiramu wano kantu katono nnyo bali bo babakkirize bagende kuba basaddaaka nze mbadde atuweeyo mukazi wo mukazi wo tumuweeyo tugaggawale leka tugona naagira kyona naagirira mu bwavu twala eri gwe tolinawo gwe tolinaayo soka olindeko genda okwetegereza wamma bambi tukwegayiridde totujja mu kino bambi naffe bwavu butulumidde ebbanga tusiiwuuse yebbala likyali oligino nemuzi kubera ko ibintu byose mwambwe nimwe bwa mwabinsezeranyije n'abayiirawo atandise okwogera olubuzi kati ono amanye olumememe kumbuga yange n'abagamba temudda kuba mwale mutuukiriza bye nabagamba va nayo ono n'asiikuula kati nkubuulire tugende tulabe ekyokola nze sijja ffa bwavu lwa saddaaka saddaaka yeremesezza bali bo babongeddeyo bagende babawa obugagga ne bano babaddeyo ku mugendo gw'obugagga naye ekireese obuzibu kwe kubanga saddaaka kirabika baagano gituukiriza ekyatandika nagambye MK Majestic Plaza y'ensibuko y'ebina Uganda edduuka liri namba 5 edduuka liri namba 8 ku leve y'okutaano omusuubuzi naawe kennyini ayagala okubeera agenti MK w'obolaga tugenda maaso mpola mpola efirimu yaffe ekyatandika kati ogenda okuva eyo kino ekyalo kino kye bagabirako obugagga ate kirina ebizibu byakyo lengera ebbeere liringa eriri ku dayinamo tunuulira bano ate bo kiki laba firimu ennyumba bagyesoga nga abayingira empukula b'ebbeere liringa eriri ku dayinamo babano kino ekyalo saagala sitwalwa kati banate okumanya baate bakambwe mwangu ebyabwe birinnya misana ne balyoka basaamu ekikola ne tudda ku bana abazze ku kyalo be bazze okunona obugagga ono yabaleese obbawo obugagga ababiri bagobeddwa saddaaka baziremedde mwe mwetwala obanze mbatwala galabe kozi tuddeeyo omanyi omuyenga amusuubiza olusozi oluliko obugagga ayinza n'okulembera n'okuba nga yeefula nga yakutwala kati bano bo bazze ku nsonga yaabwe ya bugagga abaaganya otuusa saddaaka abo baagobeddwa naye ate waliwo famire gye tulaba yiino etatambula egyaguuka kiki ne badde manju genda okulengera okuwalula kawaludde batwala kunono kuwalula ng'omuntu bw'anaaba kale agenze mu kuyiga nga yakajja ennyama ye mu lutuula nga atwala omwana w'abandi Filipo jangu laba okunguza wabaawo olutuula we lukolera naye n'obuyondo bwe buyiga misanatuku bwe muwulira abantu nga balya misanatuku bannange ababa balimu olubuzibuzi ne balimu olubuzibuzi nabakulembera alidde ebiwowolo by'abantu byamuwagika obulago tebwatuka ebiwowolo bimutuddemu bawuluma buwulumi bati egenda maaso ate firimu eno ekyatandika butandisi kyetunoonya kwe kumanya luda gye biggwera kaakati owakayondo wuuno alina omunyama gwatutte eri bayitira nnyo mu bijja eyo bulamu bwabwe bweyo baabano baaba ensi ali mu bizibu
tebafuddeyo bamabere gali bweru oba amabere gabadde ki naye ebikolwa ebyabasezi bannange bikolwa bino byakwegendereza bikolwa byabasezi byakwegendereza nnyo eno wakayondo ogenda okutuuka omukolo we batandise dde omukolo batandise dde omukolo kakanawa batandise omukolo ye naasooka abayitako ekyalo kyatuyingiddemu abantu tokwatanga ku begonde kwata ku kibumba nabagamba sigo muzindekeranga leti sigo zikubya omuntu oluyi mpaka mu kitooke kyagonja hanga mulinde kabuyi kwata kabuyi sigo muzindekere banange kigambo nyama kyafuka ekirala nyama osanga olinga ku nyama yento atirako omuntu eno ya nyama yabakibano bo misanatuku bamala kufuna mulalo egenda maaso gwe mundi yako muti kirawo badeki kani munchindo ekyo twali twakigaana okubisalira okusinga okumwingiza mbintu ekina kwevu kiki kyotegeeza kyotegeeza kiki mulya nnyo nga temuŋŋambye ate nga yenze mukulu twala eri ebyo byaliko gwobimanyi kumbe kuli komba ekika kikino kiriko omulalo nyini tugenda ku mikolo tunuulira abadde akyayiye kabuye aleeta najja obedde ayuza muyuze batandise emikolo ng'omukulu wawakataliiwo obalaba ebintu bibakuba olina atandika otunulanga ekitambo baabo bintu bino naawe abakeera bukeezi batulyako buli nnyama kaagala bamuyita Filipo omwana w'abandi gwe sooka ojje kuliko kino wayo bazaalagawa ne bakomawo tugende tuyige bwe bamala okulya kabuyi w'omuntu ne bagenda banonye omuntu omulala banonye kabuyi efirimu egenda maaso ne bayitawo jangu twagala ebyo kati ogenda okwetegereza waliwo omwana omulala atali waka naye gwe batuma ogenda omunoonya waya ziringa ezaakeewa waya ziringa endwadde waya n'amuteekako omulambiko kinda ninga gwe sitaddeeko omulambiko ninga gwe sitaddeko bambi ebitambo bikituulidde nnyo kikazi kyattu famire y'abasezi kati ate nakyo olina okinaaza eddagala kuba ebigere biyinza okituma ne kitadda ebigere ne bakituma muganda waakyo kyatalabika ku oyo eyalabise okuba neyabuze egenda maaso kati batumye ekibitambo neeza kyekirina okuba kinoonya muganda waakyo kati ne tudda ku bannaffe abaalabise okuba ndi baagala bugagga era ng'ono yabaleese abambulula obwavu abambika obugagga wano we banaabire obwavu n'osigaza obugagga ne watya nojja okwenaazaako obwavu ate novaawo n'ole yaleseewo obwavu bwejjo kati akaddibaako nako kaliba ngenda kwegendereza waliwo okutikkula obwavu ne bakutikka ate ensawo y'obwavu nange gwe kano ke kasaka k'obugagga anyweza nange abantu ku nsi kuno baluga naye amazzi ge basenamu obugagga nga gatunula ng'obwavu nasena basi efirimu egenda maaso tubadde tumanya asenedde ffe
banange n'obwavu bukozesa abantu babonyebonye n'obwavu abantu babonyebonye n'obwavu egenda maaso kati ogenda okudda eno nedda ne bajja naye kunvuma ewaka ate nga bakuvuma wano tugenda kumpiira tuli ku kyalo kyewamu nze ebintu naye sibyagala byokuntwala twalete zino essaawa ezi tuba tulina okuba byetukola ewaka Bale Richard neba ne mukwano naawe kino ekintu kyangu nnyo twawulidde boogera ku kyokulayika nti omuwala musunirawo oluyi saagala ebyo munamwetikka mudaano okwegayirira bwegayiriza omuntu genda mu saddaaka ate oli awo oli mu luloddo ono namwetikka Bale amwetisse mugaba si wakuzannya pitaako naawe muno mukazi tewandi mukubye ennyundo otyo naawe ate owokusaddaaka kiringa oli wanagamba tokkuba nte ng'ate yakubaaga naawe totema nte ng'ate egenda mu lufula pali baluuta saddaaka laba obugagga kyebukola awo kemugize tugenda ku mukolo ogusemba ngenda bakolere kati lino eddagala lyengenda obbawa lyakubaziyiza kudda mu bwavu era mugenda kulwana n'obugagga mubeeko nga mwagala okudda mu bwavu nga tekisoboka yitawo wangi mukwanaganye livansi yitawo ebikolwa byonna ebyobugagga bantu ate kukwanaganya livansi bagenda linnya ku nkatamo teekako okulala nja kunkuumuulira tereera efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso tugenda maaso mugenda fuuka omuntu omu mwena nga mufuusa omuntu omu ali mu bagata kola bizinesi emu ng'agamba nti ekibagasa agali amu ge galuma ennyama mugenda kola bizinesi emu teri byakujawula mugenda okufuna gwe obugagga ogenda gaggawala awatali gamba nti oyavuwala gwe mulina okuba nga muli muntu omu ng'ogasseko n'okufa era singa onoogeza kulya munno olukwe wabula muzukulu owedde ono yakkiriza dda gwe nkuwulira okkiriza kumpe ekitamboneza kikino kiyo ekitamboneza bano bote bambala bulega kirabe okiraba bakigambe kigenyi kinonye muganda waakyo muganda woono yaani kuba waliwo emikolo egirina okukolebwa ate muganda wo litaliiwo ate nga balina gikola nga bafamire ne tudde eno kuba naabazo nno n'obugagga gwe byebirevu byo bitunula okulyamu olukwe tolyamu n'olukwe olina muzukulu teri kulyamu n'olukwe saganya none budde bwange nga mulina emitwe gikaluba tetujja ne waliwo atunula ng'okukola n'atagabaako omulaba atunula ng'obukodo ate nga gwe ng'owunya obukodo olimu obukodo gwe olimu omutima oguliyamba n'olukwe nkulaba mulaba ebirevu mulinga ebirevu toliyamba n'olukwe sijja balyamu mpozi balyamu babagasse lino ddagala lyatukoze ddagala kirino erikwanaganya livansi nga mwetagulula era teri kwetagulula mpaka nnaku bbiri nga bali awo obugagga nno nga tebufunika bagenda kusula awo nga bali awo nga bakwanaganya livansi teri kuvaawo mukeza naye abalogo nga balogo abataddeko ekibayaayo ky'embalaasi n'abasimbamu n'omuggo wakati we guggwa abakwanaganyiza wanange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso malookulaba bakuba kiboogo ono ne bajja bamunaazamu omutima ogw'obukodo alina omutima omubi bamunaaza
obwavu bonna bunabiddwa wano ebabuleka wekoza biche byakolesa tobimanyi obwavu tobyagala ogwo omugo we guggwa ng'ennaku bbiri tezinnagwemba musudde bugagga muba musudde bugagga banaazizaako ebizibu mushaka akazi kanyu kosi kyo mushaka abakobwa abakunda byose byenne nko mushaka musagiza laba eriiso atunulanga lapigi jembe kiri akongojja ne tudda waliwo abasezi abagenza okuyigga babano balya ne bamulirwana basookako wano waliwo omulamu ayiseewo wano eno tebeetaaga mbwa okonga olusu tebaagala mbwa okonga olusu babano tebeetaaga mbwa laba ekikumi yiriba Filipo yuno yenyinimu ekitambo neza nekidda kidinga Vespa kitambulanga ka Vespa kikino jangu kibanga kizungirize ekyakadda mbota kibaka kigenda bugenzi abuliddwa gwe okiraba omulabe tomulabye gye nakutumye tomulabye nekikirira ettaka soko gye tugende nkuwekoessavu lyentumbu olyeko biyingizamu kati ogenda okudda eno saagala ebyo bana abatwala saddaaka ogenda okwetegereza kumbe bagudde mu gaapu z'abasazira bafirimu bano bagoba misana waliwo ebyalo bannange byotazanyirako ng'abayo bakambwe balya misana gundi gwe laba etabbu olaba omuyirimuko olaba ekitalo laba omuyirimuko efirimu egenda maaso sita sadaka watuusa sadaka eno abano bugagga abano baleese mukazi wooli yamugambe tutwale owuwo engeri oli gyali nga talina mukyala kadi baafunye laba ekigudde mu kibira ono tata sadaka wange sadaka eringa eduze bali bubi babanoonya naawe osinda nnyo jja tulabisa bali nja kava yamunyiga amatama bano ne bayitawo nange kuliko omuyizi owe nja kukuba tukoze rosi abantu badde betugoba nga tulengerako kijja kitya okuba kati nga tubalaba kijja kitya okuba nti tubalaba efirimu egenda otegera bulungi gwa mukulu wa zenira okunoonya omwana wa ogenda okwetegereza kumba omuwala obedda gwe badduka naye muwala w'abasezi we bagenza okulabika ni baleeta saddaaka ono bulijjo yawassa mu basezi bannazaala be balya bagoba laba bwatunula naye ekitambo kibadde kimutandisa omukyusa endabika atandise okukyuka kati bano baatutte saddaaka gye baatutte mwana wa musezi oba nno buba bugagga tunuulira
Genda nena wontomera butomezono uli bajja ono bamutomera yes sibi ya mama w'omwana gwe batutte olusozi aluwambuka nga alukkirira naye noono asitudde saddaaka eyakoye obwavu alinga wuuyo Linda wena agenda oyitaayita ng'oli yakunyusa dda ekigudde mu ttale ndagambye Fahad waliga oligino ne muzi firimu nyingi ze tumulabyemu labe tabu genda oyitaayita muno yamulese dda yamulese yawula agenze ne saddaaka ayambuka ne saddaaka naye alinga akuta akaveera kumbe maama w'omuwala gwe baatutolyo mukazi musezi akuwunyiriza olusono n'asooka ateeka no kisaddaaka n'agwa kava ola era abali mu kava akitadde mu kava kisa ayinza okukuba ebbeere olira aliringa epaapaayo bano obugagga kibuno bwe balimu teri kuvaawo babagambye kubeerawo ennaku 2 gundi gwe obugagga bwagalwa ennaku 2 kirabika ndaba nga bali mu kati ng'abagamba alayika waliwo ettabu eriwo muwulira wabula simuvaawo kenzije mala okugenda okumanya buzibu ki temuvaawo tebalina kuvaawo Luanga Julius kyeyune Ismail naye tatuliba ndundu atulira batukuuma wano abantu tutulekawo nga tatukuumya ayinza obutatukuuma okwetegereza laba omulogo laba omusezi kati waliwo omulogo n'omusezi kati kumba omusezi agudde kava bw'alabye ekyetere kumba ono naye obadde awunyiriza awulira aliwo ekiwunya okumpi wano kwawa oli ngenda kusindikira amayembe gakujjeko akatambo kaako fayo abantu nno buli omu sebe abeera mukambwe mu mbeera ze wankwata kanzise mukazi yankwatira ebitambo byange byonna n'abimma ono n'avaayo waze muzaana afunyi tana basukuru mumanyire bumanyirizi olwaleero ogenda kiraba bayiga abantu be ne babalya era yamugamba olwaleero ngenda kukuba ekitambo meesa ono n'akwata ekitambo n'ekirala n'abigatta kati owekitambo n'owejjembe laba lutalo lw'amaanyi lutalo nakatamba kwejejakabira kwekikikobeera kwata manyira ate ngenda kuleetera lukoma ani olwawulira lukoma mumanyi oli alina amayembe ge lukoma akunyoola akuwetaaweta lukoma tazanya efirimu egenda maaso ono wuuno mukazi bamututte kama katonda unayandise bulesi
omukazi ge batwala saddaaka yali uwe naye ate Kizuseni yali muwala wono omusezi kanaye kennyini ate ebisezi bimanyi okubigula kiki nekyo kiki amabeere gali bwenu biwunyiriza biwulira ennyama etalya ate mwana miina nyambe nga wazze kuloga Katonda ate omuyitaawo soka kikwata wano nekikwata wali kikutte wali ye waligo Fahadi omugezi ovaayo nga sikalancho omugezi ovaayo nga sikalancho n'omalamu omusubi n'akumamu nazaala weeyoono nazaala weeyooyo egenda maaso gwe balenzi baliwo balenzi banoonyiza yonayina nange sibalaba ebintu si birungi okutwaliza awamu aleki omanyi ebintu si birungi okutwaliza awamu nze nakirabye kyaka kyagala tutta tusaddaaga nawe oyogera nnyo bwe ade batunyonyola ekyobugagga ani yateekayo ansaza yes nzinze kati lwaki ojegera alinza okuba omanyi batulembera nnyo mu bugagga guma ebintu bino tebiva wala tebiva obugagga si buva wa kumpi ono kumba akoyeewo mpulira obunyonyi obufuuwa empanga bwe buleeta ssente butya beeramu amagezi oli muntu mukulu tugende ate babagambe Rivansi tezeeta wezeeta kwe kwawukana yengwa y'obugagga bwabwe baba bakomyawo tebavugira ensi erimu ebizibu Mukama Katonda saasira abantu bo baabano ye Lwanga Julius oli yagambe tetuvaawo baabo babagambe tebavaawo bavuddewo omusezi kajambia wano nga wawunya omulyo soka olindeko wawunya omulyo ayosagala kumanyira efirimu egenda maaso ate sagala bintu byakunninyalinnya kisirani tebalina kweta kubanga Rivansi ziri mu acquaintance Rivansi zafunye acquaintance kati tebalina kuzita gwoba okulembe Rivansi saba ziri mu acquaintance zafunye acquaintance baabano kwatako okukazi kati bakakisona omukazi ono alabika yatubbye nenawa Rivansi zo zinsiiwa Rivansi yentakula negukundi nenawe Rivansi zo mpulira Rivansi essa waki tugende naawe kati nawe kulembe omanyi Rivansi okuba ndi ziri kwa acquaintance tambula Rivansi zizino ziri bweru buli eyoli olaba okukiwanyisiganya obulwadde obulyawo wakati ono yalidde bijanjala tono nga wampafu kati tubeere tuti tunesigama siri ntebe wakati naye abalogo balina amaanyi tonesigama naganyi toddamu nange kunekulukunyako ono nasuula oba itawo terikweta ono yuno panange nazaala ugenda okwetegereza waliwo ayingidde n'effumu waliwo yajja n'effumu kumbe nazaala badde kava ng'alengera nazaala badde ku kava firimba giyita ekyambe kya mukamwana labe tabu
labe tabu mama miwunyonga jayingire jibajingide labe chibiti no lida labe chigude musanja as nazala namunyweza bamulina nazala amunywezeza musajja watu ne bakwata musajja watu ne banyweza bafunye omunyama yangu ne batwala ne bakulube sabatutaba tubano bazibu katuddako ku Advance Advocate Advance z'abantu bazikoze kolabo batwala omunyama batwala ye mukodomi batuuse ewaka abantu batuuse ewaka baleeta bano baleeta n'abantu bakambwe nnyo baba bazibu efirimu egenda maaso bano bakambwe nnyo bakambwe nnyo kati ono ogenda okudda weyaleseba bano abagagga batuteko obugagga batuteko musingi obugagga batuteko musingi ebintu biri mu nsi ebikambwe obugagga batuteko musingi babano Advance ziri mu kolabo efirimu egenda maaso kati bagenda otuuka no baagala zaawula oli yakwata eri nunu n'akwata eno ne basika yabagasse gwe naawe ojja kunjuza eddiba ate eri ono ligumu olabira buli gyani avuga eggaali ng'avemu laba firimu kiki kino kumbe omusezi Kajambiya huyo omusezi Kajambiya wuno Kajambineza sika soka wenyweze kankuwekemu bwenkowa naawe okiddine Advance ziri mu kolabo tunulira nagambye MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 yensibuko ebina Uganda esimu eri 0701 1010 55 oba 0752 1010 55 babanoonya babali bubi banonye bugagga wejambi yawuli ate Advance zaganya okuta leka nange nziru nkudusemu leka gwe naawe odduka mpola anti era naawe ozitowa ndakunjuza naawe onjuza buli wokutamu oba onjuza yanguwa kadi wano wali ettima ebagalulira ekisoli ateekayo munne nkalabula omunjosi omwenyango tompisa ku mwenyango ompisa ku mwenyango tompisa ku mwenyango efirimu yine egenda maaso firimu yine egenda maaso Alo Alo oyagala okusemba maaso weka
ono naye alinga alina ebitanga namuyingiza enkolokolo ya Musa laba kava munne gwatunuza eri lwakuba n'abasezi tebaagala nnyo yiga mu nzikiza ejambi yesala nnyo kino kireetedde bano enjoka okuba ennyo kireetera bano enjoka okubasala egenda maaso efirimu yiino tunulira vayo vayo tambula kulembera laba akasatiro kakati waliwo gwe baleese wuuno agenda ku kyaggulu bagenda mugaya ono awulira alumwa tamanyi muwala we gyali ate nga ababadde ne muwala we baabano kani gagamba tolaba nti oli mutabani ngenda kukulya nenazaala ngwe nizaaza nnyo ni maama gwe wange gwandya wano wagaana n'okulya omulambo n'akalambo k'omwana omuto ne kakulema siri wana bw'ovaawo mbuli wa wano ulira emiranga balina kalufula ngenda sooka nkulyemu kabuuyi sooka nkulyemu kabuuyi ojja kumpulira ngenda kusooka nkulyemu kabuuyi saagala efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso ebibumba biba bamujjeko akagalo ono akuta akagalo kitamboneza n'akamunja kupa nawe akameketukange kanaswika bakameketuka mwali mu nyumba bane mwana wange etalabika mujoga muli muze gwe agira nga nyinimu n'ataama kagaluti kali mu nnyobono kyoma sepiki ono ogenda okulira bagamba okuuta essepiki oli bagenda sooka bamulyeko omukono ekisambi kya lwaggulu ate baagalako n'olulimi olw'okwokya akagalo baakasaze muwala w'ono tannadda kati yayita manju kuba tannatereera nga tannalaba ku muwala we ono ebyayi n'abikutula gye bamutadde ebyayi abikutudde ani gwe musiruwaza ani gwe musiruwaza efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso enva zidduse ate no ekitamboneza akyameketa bubaluka wano egenda maaso sokolinde sokolinde enva zirazeewa enva zirazeewa enva maama nyapo naba
Omulenzi. To- Omulenzi ayo. gwe bagambye okukutesa piki enva ziri eno kati enva ozireko otya mu bagiro nga tozigjeeko mutwe n'olowooza onoozisanga gwe enva kirabo ekiri mu kuginika buginisi nyini kigenda tuliisa doodo ekyeggulo gulabe adada ng'anoonyanonyako banange ajja amuwunyiriza amukonga lusu ajja amukonga lusu jamufuna nekino kikino era laba ndaga ebintu bibazitowererako nnyo labayo atambula nga kyo huyo alazewa akatawa kagalo ke kabadde kawomu ampe n'akagero w'ekisinziiro laba kidduka ng'ekiwagike kino kitambuneza efirimu egenda maaso twagala tumenye ludanja bigwera nagambye neemanyiddwa nga kyambe kya mukamwana nate nga bulijjo eminze njikutuusaako era ng'egenda maaso ogenda okwetegereza omuwala nadda engulu ekiro gwe babadde batwala kumbe muwala w'abasezi eyabadde amwetisse abadde naasumagidde eyabadde yetisse omuwala w'abasezi abadde asumagidde kati awulira ekikuba kumbe oli abadde ng'azuukuse naddawo tamanye nino batutte bamutadde mu kiwato kikino kidduka ekiwato bamutadde mu kiwato bamututte wooli bamututte mwetambuza nnyo ekiro ne waliwo ebitundu ebiteemoolerwako enkeera kati ono teyasula eno ne saddaaka efirimu egenda maaso ye Bale Richard saddaaka yagifudde piro omuwale waabwe basezi kungwa todduka yalemeddeko badde ki birandulu wano ono omwami naye si mwangu aweza waliyo abasezi kumbe waabwe balya omuwala obadde ki naawe ndeka naawe awulira ennyo nte muluma yakuwuuta ku biwoowoolo alage naawe sinaba kulya ku ntumbwe sinalya ku ntumbwe mpulira njo yabugalo oyo yabugalo lwakuba nono naye tannawulira bigambo birungi biva eri muwala naye omuntu sendeka naawe ngende ndi obugalo bwange bujjagaga bugalo ki naawe owunze nga tanyweza muwala senvaako naawe lwakitondeka efirimu egenda maaso tunulira atandise omwesudiizaako tewali tabu nga lwaki teriiwo ng'ate wansuziza mu kibira togira topalala donon papa omwana nti lindako linda kino abasezi bajja kulya ono kye bamugamba ekyabasezi ye si kipya gyali aweza abasezi bajja kulya ebyo no byatategeererako ddala nga dansanya alagenda waffe efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso abasezi
abasezi bajjako abasezi bajjako begendereze baba no muwala omutwe agenda ng'atandise okupumpum pumpum wacha diswa pomini gwe hawacha diswa npompuni ya edi loba amaso loba muwele ino sadaka ino laba omwala amaso laba omwala atandise okutunula ng'ekinsuti kya ova tunolera egenda maaso efirimu egenda maaso soka olindeko genda oku wala ono basi laba obugagga obugagga bubonyabonya advances in elaboration basi fumu Livansi zikyekute livansi tezi basi omba musimu tefumu laba olutalo lwana asigaddomu laba olutalo lwana zitadde livansi zitadde odogenda okweregereza omuwala wuno omuwala waliwo ekimuguddeko omuwala takyategerekeka atandika ovaamu amaloboozi muwala gwaliko tamutegeere muwala banange laba omuwala munsikya kife ensi erimu abataamu kyotannalaba tolowooza nti kiriyo obwedde amanyi atwala saddaaka yiyeduze saddaaka emeduda saddaaka eduze laba firimu bamuli bubi oli mukine ekibira bulijjo mwayigira kati tosobola kubaako wolaga nolowooza nti ogenze toyi naye amulengerera ku gundi livansi kwe mulaga nti amuli kumpi wuuli laba gwe bagyeko akagano babadde bagenda mutemako omukono bagulye ekyeggulu kati aba ayitayita nga tagwa ku kyaliwe yagwa ku kyaliwe agenda omuzuukusa ono naye kennyini yali tamanye nti famire gyali yawasaamu omuwala bali balya baba they can eat obazanyisa babadde jukigwe ebintu byawunye kwe nimbadde manyi mwagaggawadde kubanga ate ffe tubadde tuliriddwa keniko obadde kyate livansi nga ziri mu acquaintance kweni oyagala kuseka kyuka endulabe oyagala kuseka omanyi toggwamu lwali wano tewakyali byakuswala livansi ziri mu acquaintance Martin agenze kufa kani gamugamba ye Martin ebibye bamukozeeko dda bino binate bikyayina makulu kyempa kintu kimiki kadi pulani eriwo yakuleka ni bava wano kibira kino naye engeri gye bava wakyali akabuuza tikisa tofa nayo kadi gamugamba werabire n'okwerabira ni obulamu bw'ekikulu ne mukwano gwaasigaddeyo zodduka kati nkole ki nzo okufa obwavu afazali nfa obugagga eno waliyo obugagga ssebo goba otuna bwoti olina olaba obugagga olaba miranga oba olaba kufa kwereere bwabadde ki leka akagalo baakatutte akagalo baakalidde ng'emmeketu abantu abaagala nnyo obumeketu obubengo bamazeewo basasesazezinenga babadde baleeta nnyaanya ali ono abadde asala obutungulu si we nnyambiddwa n'enziruka ku butungulu awo
oza badde bagenda kuwali badde ogenda okuddamu okulaba ku mukwano gwe gwomanyi babadde bandidde obadde olowooza oyinza okuddamu okundaba nga njogera bwe nti luno oluba obadde okimanyi babadde balina abajjwa tugenda kakati ekituufu ebisigati sooka abikkirira livansi kati yakaddamu okukwatibwa ensonyi banoonye kuba eri bajja wano naye banaalifuna abasezi nga bakambwe tujja kuzzaako ekitundu ekyokubiri tulabe eruddawa gye biggwera eno badde olaba kyambe kya mukwamwana nate nga lugyeminze badde nkwereza